Alright, mugamba mutya bassebo ne bannyabo amanya Ron Sport nga bulijjo nze ababuuzaako. Gwatambula nangwe okola ekintu ky'amaanyi nnyo, abafunye ebirungi mbayozaayoza, nammwe abafunye ebizibu tunyola wamu nammwe. Njagala okutumirako mukwano gwange Betty Nannono bannange ogamba otya. Kutumiddeko munnaye ka pulogulaamu kano kankakwagalize. So bannange weebito bwe biri, nange mbeera Ron Sport nga bulijjo mukulikeyo mu kuziika Master Parrot abasobodde okgenda. Munnaye yatufudde ku maaso. So weebito bwe biri, olunaku olwaleero ndina omugenyi wange nkiwa mumulaba gy'abeera gy'akolera ne mu firimu mwali mu ati monna mwali mizannyo byonna. Ngenda kusaba asooke ababuuzeeko mukulu nsanyusa okusisinkana. Nange okusanga muganda wange. Obulamu bugamba butya? Obulamu tebubadde bubi naye kansooke ntumire nange ku mukyala gw'otumiddeko. Simanyi oba y'ogamba gwe mmanyi oba si gwe mmanyi. Nannono Betty. Nannono Betty erinnya oyo abeera sister wange by the way. Kubanga yenze Ssennono ate nnyina sister wange bamuyita Nannono Betty. Let me hope nti si oyo bw'aba yeye kyakabi nkutumiddeko muganda wange. Akola tourism. Akola tourism ayi kasi oyo kubanga oli ali mu bintu bya busomesa. Ya busomesa. Naye nga muganda wange sister wange Nannono Betty nkutumiddeko yenze Ssennono Peter Bruce oba ngesinga okukozesa DJ Peter Bruce. Kaliza ate nno Betty abeera maama wange. Betty. Betty abeera amuzaala wa Mamba. Ate n'amaana abeera muganda wo. Kubanga tena nawe abeera maama wange. Betty. So bannange yo mugenyi gwe nyina olunaku olwaleero bigenda bitataata. Tebadde bibi. Mukama abadde atukozesezza byasobola byonna kale bye tukoze muganda wange. Kasooka tutandikereko mu firimu wennyini. Kipya ki kye munyinayo omulundi guno? Ebipya bingi. Ebipya bingi naddala mu firimu ati ya Uganda omanyi kati akuze. Takyalinga luli nti wawuliranga nti bazanya bina Uganda neebuuza bye biti ebyo. Ne kati bigenze bikyukamu. Tukoze firimu ez'enjawulo, tukoze nga zisomesa, tukoze stage praise zibadde nnungi. So kati biba bingi bye tufumba. Right now yatuna ekipya kye tuli mu kufumba nga Afrovision gyetera okukolera wa mukulu wange wa papa wange Amise Gujja. So kati bingi bye tuli mu kukola muganda wange. Era abalabi bonna mbasaba munoonyeko Afrovision. Sikubye kalango nansonyi. Tewali buzibu. Bagende ku YouTube banoonye Afrovision. Batunoonyeko basubscribinge balikinge basharinge. Yes muganda wange. Firimu oziyingira ddi era oziyingirira ludda? Firimu omwaka nze obutagujjukira naye mabegako nnyo. Nasooka kukola ne muganda wange amuyita Conrad Yiga. Yiga Conrad Peter. Abamusinga bamumanyi nnyo ndowooza bamumanyira ne ku linnya lya Mwebe oba olwomuwuliddeko Mwebe. Yakyankalanya nnyo olina akafirimu ke baakola yazannyanga Mwebe. Kati nnyingirira eyo era y'omu yanzija kusubira ngamba yatukole firimu. Ekibiina baali bakiyitanga Conrad Movies. Neera gyekiri yadde nga nze navaayo. Kati firimu kusomozebwa ki okusinga okubaamu ennyo? Kusomozebwa kungi nga bw'omanyira emirimu gyonna ne mu firimu mulimu okusomozebwa kungi. Ekisooka time. Obudde butusomooza nnyo lwa nsonga tuba bingi nnyo bye tukwasaganya oba mirimu ate bajja kwetaaga kulusi ku seeti kati ate ng'olina okukola ki olina okubaayo nowabaawo ne bino ebirala challenges mweziri nti nno obudde bwobeera mu firimu oba tokola ate firimu yeetaagisa ssente oba mulina okwambala olina otambula transport oluusi okuva eno okudda eri mu locations ez'enjawulo seeti ez'enjawulo. So bingi nnyo ebibaamu awo oluusi n'amaka abamu gasasika. Olwo ki ekisinga okugatwala? Anti kati ogenda ozannya naye ogenda kufuna omukyala nga tamanyi bya firimu. Osegeera kati gweogenze nga seeti okulaga olina kusulayo. Nfuna bulungi. Kati gwe bw'osulayo olajja kulowooza nti oli mu ki? Oli mu bwenzi naye nga firimu. So bibeera bingi awo ebisikasika kiba firimu eba enyuma nnyo n'ofuna nga omuntu azannya firimu n'oyagala omusajja ayagala azannya firimu muba mwemanyi. Yadde ate wabeerawo era challenge eriwo nti nno abantu abo mbeeramu abamu abeekola ki abakisussa kati oluusi nga yamwagalira mu firimu kati wate omusajja wagenda oluusi nga omukyala taliiyo ajja lowooza nti era agenze kukola ki ajja kuddamu ayagala omulala oba nfuna kati wabeerawo era
akiri awo naye nga oyagala okunyumirwa ebiseera ebisinga kufuna muntu era akutegeera mu firimu naye nga ebisinga tebibulamu era naye nga tusigala tulina okukola ya birungi ki byofunyemu nga gwazanya firimu? Birungi bingi mu firimu sofa teri kintu kinyuma mu nsi nga mikwano. Buli okulyetinga emikwano n'ebimu byegoberera firimu ezo ziraba abantu abasinga abamu balowooza nti zizanyibwa abantu batalina byakola oba batalina abali idle webatyo naye nze njagala okukulaga nti bw'okibeeramu bingi by'ofuna. Nze nsobola okigereza ku bakulu baffe abasooka mu firimu nti bw'otunuulira omukulu nga Lubowa Ahmed Lubowa olaba alina bingi nnyo byatuuseko mu bulamu naffe gwe bye twegomba okitegeera agamba anteekeddwa okukola ki okulemerako. So kati firimu mulimu ebintu bingi, mulimu emikwano, mulimu like connections kuba emirimu gye tukola giba gya njawulo. Kitegeeza bwe mbanga nyina omulimu gwe nkola nenzija ne ngugamba bannange bate babeera bakasitoma bange nfuna bulungi eyo firimu. Kanawe oyinamu abantu abakubeereddewo mu firimu nga bano bo bambeereddewo mu firimu nti bambeereddewo mu like mu bulamu oba mu bulamu mu mirimo? Mu firimu mwebali first of all nti nga wegambye nti bakasitoma baffe mwebali era ababadde batusupporting era abatugulako ebintu oba oli awo kati nga olabye twanandise okukola stage play tandise n'olumba companies ez'enjawulo nazo ne zitubeerera okitegeeza nabo bakoze eki batubeereddewo nti nze naava ne ŋŋenda kati mu company nga Legit nti yabaddewo naffe mukola firimu mukola omuzannyo gwaffe ku Theatre Labonta kitegeeza nti yemu ku yo kubambeereddewo nfuna bulungi. Kitegeeza omulundi omulala ŋŋenda kusanga company endala era ngituukirire naye sobola okukola ki okumbeererawo. So neba kino mwebali gwosobola ogamba nti mu firimu nyinamu mikwano gyange egya ddala nti bw'abanga director mwalia Papa Segujja Amisi nti naye mba nfunye buzibu mukubira esimu ne mugamba kiganyeemu wano nsaba kunkwatamu payi $5,000 nonkola booti ajja kukola ki ajja gakuwa. So bwe kityo bwe kitambula. Nawe olina enteekateeka ekolayo ekibiina ekikyo oba okyabula? Sofa ssaawa zino nkyali mwana mu Afrovision ewa Segujja Amisi naye bwe ndituuka nti nange kati nkuze tomanya era takifuna obubi nja kuba seewagudde bweriba nga Mukama nange ansobozesezza nti nayina gye yasookera oba oliawo naye ssaawa zino nti yakula n'abeera musajja n'abaako n'obuvunaanyizibwa bwatwalanga omusajja kitegeeza nti naye yakola ki akuze. Kati nange bwe naaba nkuze ne mpulira nti kati nkuze Mukama wange asazeewo nja kukola amaka gange kansubire nti tekijja kuwaamu na sitaani yenna. Kakati awo wennyini mu firimu industry bano abakyala be muzannya nabo tebabasumbuwa? Well abakyala abo ng'era omanyi nti ne batali badde ba firimu era babeera bakyali bbali mubeeramu okusumbuwa mubeeramu nti oli bwonna oyogera n'ono ajja lowooza nti oyokoze eki mweyagala bw'anaakulaba nti atozeemu okwogera naye ajja gamba teffe tutulabawo oyagala bali kitegeera. So kati bibeeramu ebyo naye bwe tutuuka ne tubimanya kuba nti omuntu si gwe gusoose okubeera mu firimu nti bbanga limaze mu firimu limaze mu art kati kuba nze nkoze mu art ebintu bingi nnyo siina kye sitategeera naddala ebikwatagana n'abakyala abo ebikwatagana n'abaana ababawala bingi mbirabyeko kitegeera batusumbuwa aliisa obukosi naye nga tuba tubamanyire ne tubafuula basisita baffe ba Luganda. Kati twogere ku